buli family Katonda agiwa omweso bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi kakati obuzibu bwe butera okuva mu family ezo family okuba nti etawaana ebonaabona buli muntu ali mu family eyo kulowooza nti ye mwesi kale bigambo byassa Mesach Ssemakula era nga mu bigambo bye ayongera okunnyonnyola Ediawe ayina kaayogedde kajja kukwatako nze naawe era nsaba okawulizeemu kusaba sooka olakinge omwami ono ebigambo bye bibeera respected ebyaddala kyobulaba ne Kabaka yamutumba ssa njagala olabye ekimuyisa ssa here we go oba buli mulimu ogwa joint Katonda aguwa omweso bw'amala oguwa omweso ate n'aguwa n'omwesi kakati obuzibu bwe butera okuva mu family ezo family okuba nti etawaana ebonaabona buli muntu ali mu family eyo kulowooza nti ye mwesi bwe butakkiriza nti Katonda ayina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa family oba Katonda ayina gwe yawandako eddusu n'amukwasa omweso gwa kampani eno kivula nti abantu abamu ending up nga family eri mu kuyombagana kukaayana buli omu kulowooza nti alina okusalawo kampuni ng'erimu yandibadde genda maaso baganya okukkiriza nti omwesi waffe y'ono kkiriza bwe family eri eyo mutunule mu family yammwe mulimu Katonda gwe yakwasa omweso gwammwe mukkirize bukkiriza agutambuze bulungi wabula ate naawe gwe baakwasa omweso yesa bulungi oleme kubonyaabonya banno awo ojja kuba otuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakwasa nakirabirawo eno embuzi y'abasentamu we yamaze okutwasamira ewoza samba muto wange sima famire bikyani abategera biki kati eri mu studio mbwe tukoera luyimba lwa nkyukakyuka nava tumalera tuzinira tusajuka bannange era Ediawe era kati fudu soja asinzira okwo ajja asaba ekkadi neera omanyi baji mu maluli tasobola kukola statement eri political in the last 4 years kati embwaze amaze twasamira kalaga kuba kayimba kekyukakyuka mukadde Museveni mubi amalajja atwetege mbuka naffe nga abasiru tugembu yoyo fudu soja waffe gwe obwo bulevu bwamwe bwo bawaluka Allah mbalenga naisa mwaluka geggali olwaga simukyukira mu maisu todi waluka ga musole just nakulowooza ko mayito nabaku eshegera denga kale bikyani naye era kale sinza kuyisa mugayi nekiri mbere serious gwe Ediawe ebyo ebiyimba yo malobi kuba byewulirize tobita tetubyetaaga actually siweka na buli kayimbi konna ka celebrity konna kalowoozo bamu namawulo babiki mbuka tugena begu ya nnyo bami mugate ku ddobozira mwe bambi biki muga kutotega mupeyo nga abalwanyi banaye kati abalwanyi baffe babano biki tetwagala okumanya actually tetuli nkoko oba nte mbwe koko limammo oba kokoko omwaka mulamba n'okujja naguli bye twakabalwe nga talina omatuwuliriza amaloboozi gaffe ag'ennaku tubikabe ne kati nga abantu batuwuliriza emiliyoni z'abantu zituwuliriza tuli balwadde bwe temutuyamba temutwegattako musigale egyo mubadde mu comfort zone zammwe mutegedde bulungi gwe simanya gwe bikyani nze mukulu wa Bobby simanya bikyani tolina amagezi mu basenta mugwasinga okuba omudandala ani agenda okwegattako bannange oli mitembo oli obini oli sangobi bwe temumuyasamira kulabula kugenda eri family mwenna amakati gwabitegedde gamba nti Asadaman Makebe kale bampeta hanzi Mesach Ssemakula ku bigambo nga annyonnyola ekyayogera kituufu message oba ogirabamu omulamwa ateekawo omutima mu comment section baganda ba His Excellency Kyagulanyi okusinziira ku baana message eyo bali mu kubanga bagitunuliza aside eyo era nga bagala okusikayo ekintu kya abantu kye boogera nti abakulu ba Bobi Wine oba abamu ku baganda be bandibanga bamuwulirako obujja wabula bino ebintu biba bitegeke biba byatonderwa nti Katonda ayina omuntu buli family asowolayo n'agamba nti ono gujja kuba omumuli ogujja okukulemberamu banne asokubanga muto waabwe asokubanga mukulu waabwe asokubanga ali mu makati awo kakati kyagezaako okujjayo Mesach Ssemakula ebyaddala ebigambo bye bibadde bikulu nnyo akansula ebikoledde ddala bulungi nnyo kati mu mboozi endala njagala owulize oyimanyi Esteri oba mutata wa President Museveni eyafa yeka ina lukusala genda ku State House naita obisi bamuchekinga hati bayino muchekinga waba agenda kuta president kati bamuchekinga ate njagala idea wayige lwaki bamuchekinga ye protocol ekyo kitegedde olaba mugaga wabe mukika ate kati nze mukadde wajjewo atuuka buterevu mu kisenge ati njagala abantu bayige kati ndoza njogedde ndi mukaka mulira nti kwezi mukadde wo
Ompulira aina ebigambo byata kyasobola kugamba kati yakoze nakusangula nakunaza nakubika naye aina ebigambo byati okogera nawe kati era wabaya kanasaka mukama wange no kwezi bade nsaba yo kasukali yale ne nga wali muto yalagira nga bulagizi gwe kwezi basukali ngakuba nempi njagala yo kukanyama kati ekisumbu abana Uganda tukiriza ndo mutu yatusukulumako kati baba edi yawe kiriza timuganda uchagwanyi gwakuza gwabererawo mwe mu public kati edi yawe mwana agana akuba Bobi Wine epinga bali babiri telyali nda nga bali eyo mu byekika kubanga ne meetings ekika bana bakayanira busika bakayanira busika ngamba ati kwa example nacho nawo chambuka ati mbuza bumuza nga bali mu bya busika bali mu bya kuteleza ntana ya muzeyi center mu ompulira bulungi ekugamba microphone ilize kwa ndiviri kubanga zikubira ompulira bulungi kali kangende nga bakabera wano kukube nga bakayanira ntana ya muzeyi center mu ndokubira Wabakayanira ntana ya mze kadi yawasona kuba Kyagulanyi kwa Kyagulanyi yawe mukulu wani kasabadde eri mugenzi kasabadde mpiji kukijja kasabadde mpiji kukijja naye ate wano mu ggwanga mu face tumanyi Kyagulanyi era wano Kyagulanyi ate yasobola okukwata edi yawe n'amukuba buli omwali na wafugira munne otegedde wano mu public Kyagulanyi president wa Nuupu asobola okuba edi yawe empinga president mpuliriza sigwa obyogera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nche bagalo tusiga ekifaananyi kya violent people. Bagalo kutusiga ekifaananyi ky'abantu abatagoberera mateeka. We can challenge them in courts of law as well, but our belief nga bwe nkugambye, we will continue moving. Ogenda tulaba ogenda laba Waiswa wonna gy'alina okulaga, ogenda laba Lubongo yanga agenze gy'alina okulaga, ogenda laba Ssenyonyi ng'akola by'alina okukola. We are going to move. Tewali wonkubulira agenda to stopping us from moving. We are on the move to liberating this country, and no matter the cost, we are available for the sacrifice. You're available for the sacrifice. My friend, we are talking about okubulirira kwa weekend eno kwa mazukira ga Mukama kwabadde about posterity, future, hope. My friend, we are living very hopelessly in our nation. We must restore hope by changing this mad leadership. Tusobola kukiriza bugubwa dalu buno genda maaso. We will fight. We will fight. If they lame us, we will crawl, but we will be fighting. Okay. At the end of the day, we will win.